Abaana bangi nnyo oba abantu bangi nnyo bakoze ssente mu kugula ettaka ne bazimbako amayumba ne bagaguza abantu abalala. Ekintu ekyo kirina ekiseera kyakyo we kyakolera era abantu bangi nnyo baagaggawalira mu kintu ekyo. Naye ennaku zino ozizimba n'omala emyezi 6 nga tonnafuna kkubira ssimu nti twagala okulambulako wano, because economy endala. Abantu bagula amayumba nga economy enkyamufu. Naye buli muntu yenna ate kyayingiramu abantu bangi, ate kyayingiramu ne ssente enzibu. Neffe mu miti mwayingiramu ssente enzibu, ng'abantu bakwatanga ssente zaabwe ne bazireeta ne bajja ne baziwummuliza mu ttaka ne basimba emiti, naddala payini. Nasimba payini wange eyo namala, nagula gundi square mile yange, nasimba kalitunsi wange eyo nakasongola namala, ng'abantu bawummulizaayo buwummuliza ssente. Nze zange si za kuwummuliza mu ttaka oba kuwummuliza mu kalitunsi. Ezange nziteekamu nga njagala okuziggyamu, kyenva njagala okuzikima buli luvannyuma lwa myaka 3 oba 4. Naye ate nze sirinda nti nsaze ono kati nina okuyisaawo emyaka emirala 3 nga nsimbye omulala. Omuntu bw'obeera olina ekareji 5 nga wazikomitinga ku kalitunsi ng'ali mu stages, nina kalitunsi eyenkana wano, nina ali wano, nina kalitunsi buli wiiki buli mwezi nze nsimba kalitunsi, such that I continue okufunamu ng'abantu abainvestinga mu bonds, ng'abantu abainvestinga mu treasury bills, abantu abateeka ssente zaabwe mu ssaako bambi ab'ekika ekirala ne babawaayo amagoba. Nange bwe nkola kyokka kye njagala okukyalenyenga omuntu yenna aseesinge kye bayita rate of return. Omuntu eyagula ettaka lye n'alisimbako kalitunsi nga liri walungi, n'alisimbako kalitunsi n'amutundira ku myaka 3 oba 4 ng'abadde amulabirira bulungi, n'oyo eyazitereka n'agula government bonds oba eyo eyaziteeka mu nnyumba z'abapangisa, ani asinga munno okukwata ku cash? Ekyo ayagala debate entuufu, naye nti ekikulu abalala tebajja kwogera mazima, kubanga si kya bulijjo nti omuntu avaayo n'ajja n'abuuliranga ebintu mu mazima gaabyo, kubanga abalala bambi balina okukonsiiringa information yaabwe olw'ensonga ezitali zimu. Naye nze sirina kinkonsiiringisa information yange, kubanga nze bwe mba nina emiti ne mbabuulira mugisimbe, mugiteekeko ka DAP, mugiteekeko ka NPK nga gya myezi 3 gikule. Sirinaawo nsonga lwaki sibabuulira, kubanga toli kompetita wange. Tetugenda kompitinga miti, kubanga abantu bakaayanidde nnyo mu kintu ekyo. Agenda naddira kabanja ka taata we n'asalako akatundu bamuwaddeko acres 2 n'asimbawo kalitunsi, ebiswata bisse naki n'abeera awo ng'ali mu kibuga eyo alimba banne. Nze nindiridde kufuna bukadde bwange 10 mu kalitunsi, agenda okuyitayo ng'enkuyegeza amulekerako ebiti 3 n'akaayana ati oyo omusajja byayogera tebiriiyo kalitunsi. Nze njagalo gye, nze siri wala okuveeka, nze ndi mukono district, nze njagalo gye, tonindirira. Nze bannaye abantu abasinga baagala okundabako gundi sirina biseera kubanga toyinza kulambula bibira byange mu nnaku 2 n'obimalayo, kuba nina ebibira ebisuuka mu 15. Kati ekiri eno ekiri eri gwe gendako oba 2 oba 3 obitambulemu obirabe, oba otunule oyiseewo emyaka gy'olaba oba kyewasaalekawo luli onookisangawo. So abantu tukolenga emirimu, sibalagira nti nno buli muntu kati agende mu kusimba miti. Kubanga emiti gijja kusalirayo, nababuulira nti kati abaasimba emiti nga bamanyi bagenda kutunda poles mu Mumeme bakaaba. N'ekyokubiri, eriyo ebitundu ebyalima emiti nga mingi nnyo, okuva Mityana, Mubende, Kyenjojo, Fort Portal, eyo eriyo emiti mingi n'obukwakkulizo bwabwo bungi. Kati omusajja ono ayogera naawe ku kyemiti ali kilometers 4 okuva mu Kampala ng'ate alina miliyoni y'emiti, ng'okuva wano emmotoka okuva wano ogenda okuyingira akatale kayo gye kali Kireka, Kira, bweyogerere seeta kitwala eddakiika 4.
kati ye wanjawulo nze ninamu ak'enjawulo naye nga message yange eri abantu nti buli kyonna ky'okola gezaako okulaba ng'okikozesa nnyo n'obwongo bwo ng'abasuubuzi ogenze kusuubula bisawo by'abaana back to school naye munno n'omugamba nti ogenze kusuubula joola za ngoye kubanga toyagala bantu bategeere ky'ogenze kusuubula nabo bayinza okukisuubula. Nze ng'omusomesa si bwe kiri nkubuulira ekituufu kubanga nze ndi mu bintu oba oyagala oba toyagala togenda kufuuka kompetita wange bwe kutwala ku nte n'enzikulaga nti zize nte ziri awo ne bw'onookola otya amata togenda kubeera kompetita wange kubanga tetugayiwa wamu. Nze abakima amata gange bwe baba gakimye tebagaana abeewuwo kujja kukimaga ewuwo. Nze emiti gyange bwe mba nga ngisaze nga bagigula tekigaana muntu kugenda kugula miti gya mulala. Kati kino ekyalo n'eggombolola y'ewaffe yonna ejjudde emiti. Ekyenjawulo ekindiko nti bannanga abasinga balina buwugiro. Kati nze nnyinza okuba eky'emiti nga ddala kinene nga kinene era nga kinfunira. Olw'okubanga kinene I strategically positioned myself kubanga mu COVID yenna nze natundira ebibira sente zaabanga nnyingi naye nze neeyongeranga ggula ttaka nga nnyongerawo miti n'awamu awaali ebimera ebirala nawo ne nnyongerawo emiti nga nkizudde that is green gold. So kati bw'obanga olina ekintu mu bungi ate ng'okikola strategically nkugambye abo abasimba emiti n'agamba egyo gya bukadde bwange yeesiimye ajja kukula akaddiwe agiteme ekitundu kimutunuulire naye oli asimba emiti mu phases nti abeera ng'ano ga rent nze ninga akwata rent wa monthly ninga akwata treasury bills returns eza half a year ninga omuntu eyainvestinga mu government bonds ez'emyaka 5 buli kimu kyonna nkitambuliza mu phases. So olwaleero njagadde okusharingako nammwe ku kintu ky'emiti era ebibira mu birabe ebibira nina bingi naye ng'ekigendererwa kyange si kubakyusisa nti mwe muve ku byammwe bye muliko bye mukola mujje musimbe emiti kubanga emiti girina obuzibu obusingayo obunene kyova olaba nga mbabuulira nga sirinaamu kendekayo kubanga emiti tebagisimba ku 5 ku 100 emiti olina gisimba ng'olina ettaka ddene ettaka naligula bwe nali nina takisi nali nzirinanga nnyingi bwe nzivaamu nze neetandika kugula ttaka nga nkiraba nti bwe naaba nkuze naaba nkyali mulebulebu oyo nentandika ng'okugula ettaka nengula ettaka ly'abantu ettaka eryange naligula abamu ekibalemesezza okukola ebintu bwe bityo ku mataka nga mugalina bwe gaba ettaka nga sikire tolirabamu value naye nze ettaka lye nagula nenkwata ssente zange nendiwaayo ettaka nino diyiyiza ekintu eky'amaanyi ennyo okulaba nga nzigyayo ssente n'abalala abatuuzaawo ettaka abasinga mumanyi ekigenda mu maaso ekibbattaka ekyo ekibbattaka buli abba ettaka aba ayagala okulyeggyako mangu beba abalisalasalamu obupuloti mangu nnyo akwatemu ez'amangu adduke. Nze nguze ku bantu abasukka kumpi 3 bambuulire nti bwe yamaliriza ate n'alooka atunda wali. Nze ngula for use nengulawo nendivelopingawo nenkolawo byenjagala okukola nembimaliriza nembiggusa kyekyo bannange.